Olupya baluyita nakukyawa wampisa obi nenkukyawa toyimbirwa Juliana olwo nakukyawa nenkukoowa omuntu atanjagala nedda nedda omuntu anvuluga nedda yamani omuntu namukyawa yalowooza nti ndibye kumbe ye yali ansibye so olugenda wani simanyi kwekinatuulamu yabalutuddemu bajenyewe bakyawa ekitegeera nawe omuntu nga gwe yalina omukyawa nabesonyiwa tebankyawa nabesonyiwa bwesonyi nawe era nga kuweereza nange besonyiwa bantu talo nalubeewo kati ndowooza okunkyawa ye yali atuusizza time yange oba yali akwatiddemu several occasions ng'oli mu message buyitirayitiranga okuwala amulaba sisuubira nti it was enough for omuntu okugoba omuntu ekitegeera cause nagezaako kamesagi nga ye kyeyekwasa kyekyo okitegeera nange nenga waayi era kati nensimbula ensonga zo zitwale wa principal zaagaana okutuuka tumanyi principal talemererwa yali asobola bakubira nti waayi Ruth ddiramu gundi ddiramu muganda okamenyo oba omuntu okamenyo ensonga ezo zaali za kisajja kikulu era sandyagadde kwasanguza magezi principal ge yampa naye nga gwa mukyala oba gaali ga kivulu no yampa magezi mu buli kimu etuwayawayamu ng'abantu okusinza ku kino kitegeera naye ngerayo omumanyi nti buli kaseera amagezi gakuwa gegagaba ago gegagamu kugasembayo wasembayo dy okuwuliza omukyala lozeera kuva wetwayawukanako olwo wenako mumuwuliza kozi we yagenda akubanga amasimu ng'aganyiga bize loza nenkuba nnyo bambi omukwano nga gunsumbuwa nagaa naye kono ngeri gyakuba ennyo kamubulokinge lumu abagamba nti gaali kabadde mukyagala n'omukyala batuufu Victor nti batuufu era mu ngeri yaabwe bongo waabwe bakyo bebagamba omukyala amulaba mu magezi bongo waabwe bakyo bebagamba era nabo batuufu munnaye ate kati nzije ntandike gamba naye tekaali kabaddi mukwataganye nga muyina entuukagana gye mutuuseeko ng'abantu muba muyise mu bingi omanyize ntwala omukyala nga ekiwummulo ky'omusajja nti omusajja nkeera ku makya nenfuna ebizibu ne munzoganya eyo gye munzoganyizza yonna mugaa mwana gundi no yanyiizizza ne gundi no yampadde emitwalo 5 gundi no okitegeera so nempulira nga ndi relieved mutima gwange so ye muntu gwotuukirako ewaka n'obulira buli kimu kitegeera n'olya ng'okkakkanye like no wageze bugenzi mu kyalo kyabwe ennaku 2 oba owuliranga lwaki taddaye bannaye nga kitegeera so ate watya ng'agendedde ddala olinayo ku ŋŋanda z'abakyala ze wali omanyi mikwano gye nayogera nabo abasinga naye nga nabo boogera naye abagamba ekintu kyekimu yakoowa Tatoo eno abasinga bwe baawukana n'abantu bagijjawo ogenda girekawo mu bunnambiro bw'ekitalo era nnoonya muntu asula jinzi gyakunjijjeko amunaye omuntu like Bobi Wine yayimba akayimba n'agamba omuntu wakukyawa oyinza okwesanga nga gwe wali alina omukyawa oli serious wakukyawa oyinza okwesanga gwe alina omukyawa so anytime very soon Tatoo evaako eyo egenda kuvaako immediately nekyo kyetagisa kujjako nnyama wenaafuna omulala simanyi nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okukujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 07 5 oba ku WhatsApp 07 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo abakisoboka furniture center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles
beds, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe Kumukutu gwaffe ogw'enkola ya video kosa Star TV tubawona ku lwa mukaaga sawa ziba 5 paka gye tukowerawo then wali ku 9.8 Metro FM tuba ne 1-on-1 oba batumu tuwayamu Q&A mu kimanyi kyobuza kye tuddamu as usual bampita King of an CRP promotion Rupi mu mbeera eno mbandiza bali ku mukutu abasinziza bano gye musinze subscribing okikube tukigale kyongere kubanga kigguka so njagala okukujukiza Bloody Wang aba Barista Coffee Shop and Cafe opposite Hash Petrol Station na Lukolongo Bloody Wang Coffee Academy ya Kabinyo Mbanonye ko nemugana nange Tamale Sam owokanika makanika wa garage benzi za kabyo zenjawulo then mu mbeera eno njagala tulina Omukyawe kitya Omukyawe ali bulungi aga Bikito obulamu gamba ki obulamu bulungi nnyo ng'onyirira alhamdulillah bakukyawa noyongera okunyirira ebisiba ne byeyongera embeera egamba ki embeera simbi omukyalo omuwuliza asimuwuliza lwaki simunaye mujjewa simuwuliza already yasalawo kiyasalawo nange nensalawo kye nange nentuuka ku conclusion nga naye yecce nnyo nfaaki wali twalengera Tatoo nga weekuba Tatoo ya neekuba Tatoo eya omukyala wateekamu amaanyi wakuba kifaananyi kyokka Tatoo ekyaliwo weri oba wagijjawo bayagala bato wagijjawo Tatoo ekyaliwo Tatoo weri so ye yali yeekuba yeeyiye oba nedda tagyekubyanga omukyalo no mubadde naye ebbanga kibita myaka 2 muyinayo akaana tetuyinayo mwana omukwano nga gubadde mungi Victor omukwano munaye Katonda yaguteekateeka okubaawo si nkola yaffe si magezi gaffe weesanga bwesanze ng'ogudde mu mukwano waliwo n'abalinayo abakazi nga bamaze nabo emyaka 2 naye ne baawukana nabo okitegeera so kati tekiri ku myaka tekiri ku budde kiri ku laavu eva mu ntobo y'omutima gw'omuntu obwenzi bwaki omukyala akukyayira ki Victor kyekyakukyaya ndowooza ekiseera kyali kituuse Victor nedassevo waliwo okwenenya n'okukakkana waliwo abasajja bo wali osajja lasi olaba ffe twasomako edda nga tukyasoma history ne bagamba what were the causes of the First World War agamba the death of Franz Ferdinand oba Germany occupation of Wallachia okitegeera nti kali kantu katono nnyo akaleeta World War okitegeera so kati kiba kitegeeza obudde bwa World War bwali butuuse ng'okutta omuntu omu bw'ati yekka ke kagenda sparking olutalo lwonna lubeewo kati ndowooza okunkyawa ye yali atuusizza time yange oba yali akwatiddemu several occasions ng'oli mu message buyitirayitiranga okuwala amulaba sisuubira nti it was enough for omuntu okugoba omuntu ekitegeera cause nagezaako kamesagi nga ye kyeyeekwasa kyekyo okitegeera nange ne nga waayi era kati nensimbula ensonga zo zitwale wa principal zaagaana okutuuka tumanyi principal talemerirwa yali asobola bakubira nti waayi Ruth diramu gundi diramu muganda okamenyo oba omuntu okamenyo ensonga ezo zaali za kisajja kikulu era sandyagadde kwasanguza magezi principal ge yampa naye nga gwa mukyala oba gaali ga kivulu no yampa magezi mu buli kimu etuwayawayamu ng'abantu okusinza ku kino kino okitegeera naye engera ye omumanyi nti buli kaseera amagezi gakuwa gegagaba ago gegagamu kugasembayo wasembayo dy okuwuliza omukyala lozeera kuva wetwayawukanako olwo wenako mumuwuliza kozi we yagenda akubanga amasimu ng'aganyiga bize loza nenkuba nnyo bambi omukwano nga gunsumbuwa naga naye kono ngeri gyakuba ennyo kamubulokinge lumu abagamba nti gaali kabadde mukyagana n'omukyala batuufu Victor nti batuufu era mu ngeri yaabwe bongo bwabwe bakyo bwebagamba omukyala ambulaba mu magezi bongo bwabwe bakyo bwebagamba era nabo batuufu munnaye ate kati nzijemba ntandike gamba naye tekaali kabaddi okitegeera abantu bangi nnyo ebiseera ebisinga bafa oba banafuna obuzibu
abantu tebagamba naye palino tulowooza byakusaaga kitegeera so ensonga ezimu abantu bazisaagiramu nnyo ate ekitali kituufu ekitali na kirungi koza omuntu asobola okufuna obuzibu abantu nga like era kyekirimu eno generation omuntu bamutomera eyandimuyambye n'amutaasa bamutuse mu ddwaliro nga tannafa ali kujjayo simu ali mu kurekodi social media internet egoyinze viral yagala kubanga atambuza si internet mindset yeah ekyo si internet koza okuyamba omuntu n'omukwata n'omugjawo kyanjawulo n'okukwata kamera ate okwate so mindset emugamba kwata kamera instead of okuyamba omuntu so kukyakabadi sina budde bunyonyola bagamba kabadi nabo baleke bagende n'abawagizi baabo omukyalo ono biki ebyasinga okuluma ku ye because tutunulira wagezako okubanga ng'omwami anegayirira omuntu we n'amala ate n'agaana biki ebyakuluma ku mukyalo ono actually omuntu mba mukwataganye nga muyina entuukagana gye mutuuseeko ng'abantu muba muyise mu bingi amayinza entwala omukyala nga ekiwummulo ky'omusajja nti omusajja nkeera ku makya nenfuna ebizibu ne munzoganya eyo gye munzoganyizza yonna yonna njala mugamba mwana gundi no yanyiizizza ne gundi no yampadde $5,000 gundi no kitegeera so nempulira nga ndi relieved mutima gwange so ye muntu gw'otuukirako ewaka n'obulira buli kimu kitegeera n'olya ng'okkakkanye like no wageze bugenzi mu kyalo kyawe ennaku bbiri oba owuliranga lwaki taddaye bannaye nga kitegeera so ate watya ng'agendedde ddala olinayo ku ŋŋanda z'abakyala ze wali omanyi emikwano gye ya nayogera nabo abasinga naye nga nabo boogera naye abagamba ekintu kyekimu yakoowa Tatoo eno abasinga bwe baawukana n'abantu bagijjawo ogenda girekawo mu bunnambiro bw'ekitalo era nnoonya muntu asula jinzi gyakunjijjeko